Ab'ebyokwerinda okubadde ab'amagye, poliisi n'abanoonyereza ku buzzi bw'emisango bongedde okufuuza amaka g'abadde sipiika owa paalamenti ey'e11 Anita Neeta Among. Olwaleero babitaddemu engatto ne boolekera amaka ge agasangibwa ku kyala Putiput mu muluka gw'e Kamatu mu disitulikiti y'e Bukedeya okubaako bye bakuŋŋaanya. Eno batuuseyo ssaawa 3:30 ez'okumakya era olubadde okutuuka balirwana ne bakuŋŋaana nga n'ebibadde bigenda mu maaso babadde babirengerera wala. We have been happy whenever we could see Speaker coming here. We could work together with her, we should talk together with her. But what is happening now, it is hurting us, the neighbors. In fact, we are really not happy as the people of this, as the neighbors. Even as leaders of the party at the sub-county level, we are not appreciating. Oluvannyuma bannamateeka ba Among okuli Caleb Alaka batuuse okwaza kukolebwe nga bwe bali. Ono atuuseyo ku ssaawa 6 n'eddakiika 35 nga abasirikale bamukkiriza okuyingira. Yeegase ku basirikale ababadde munda nga bakola okunoonyereza era bamazeeyo ekiseera. Oluvannyuma ssentebe w'eggombolola y'e Kamatu Jackson Ojekede akkiriziddwa okuyingira munda mu kikomera. Obwedda bino bigenda mu maaso nga bannamawulire n'abamu ku bakuumi bali wabweru. Abanoonyereza beegatiddwako abasirikale okuva mu kitundu kya South Kyoga. Nga bamaliriza okwaza, emmotoka z'abanoonyereza zifulumye ekikomera kya Among bwe babadde okumala essaawa 3 ne zoolekera amaka g'abazadde ba Among agali kilomita 20 okuva w'abeera. Amaka gano gasangibwa ku kyala Popong naye okubaako bye bakuŋŋaanya. Eno nayo bamazeeyo akabanga. Oluvuddeyo beeyongeddeyo mu maka g'omuyambi wa Among era ng'ono kitegerekese nti muganda we Zipporah Cole agasangibwa ku kyalo Buru Nyangor mu ggombolola y'e Kolil. Amaka gano gali kilomita 4 zokka okuva ku g'abazadde be. Ebyo bibeereddewo nga ku Lwokusatu abanoonyereza baddayo mu maka g'abadde sipiika Among e Nakasero ne bajjayo emmotoka endala 4 ne bazitwala ku kitebe ky'Abambege e Naggulo. Zino bazigasseeko n'emmotoka endala 2 okuli eya Rolls Royce eyayogeza bannansi obwama n'eya Range Rover ze basooka okujja maka ge agasangibwa ku kyalo Kakoola Ekigo mu munisipaali ya Makindye e Ssaabagabo. Olunaku olw'eggulo Among yazizaayo oluseregende lw'emmotoka 10 z'abadde atambuliramu. Faizo Kiza yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.